Service track extra UG BBS Refiner programs bajita sumula sawa mpaka satezo ku channel roundabout sawa 10 mpaka 10 kaongeza onako lwalero natandika ne Qute Kaye last time interview twakola nga sensitizing abavuka je twita kuva ku drugs nga tugezako ku sensitizing abavuka kuva ku drugs nga tuli wamu ne Another Chance Foundation netugamba nangamba nti waliwo emirimu ejenjalo je bakolako je tujja genda mu field jikwasaganya onako lwalero ndi wa mukisa ndi omukuwawo mukise nnyo nti ndine Qute Kaye akubanga akwasaganya ensonga zino nga wendi tugenda kigusa mpola ku service track no muntu yena aliye je tunachimalira Another Chance Foundation omuntu ajja tegeera ensonga la kituli wano Qute Kaye onako lwalero tuli side zene nsambye bayitayo gogonya nae gogonyo Qute oi uzemanyiyo mpoze mjogedea gogonyo Listen side zeno nsambya gogonya ati muneche unyisandi mutuze wao kumpimpi nero kuba simanyi akagamba nakakwata no sangi wakangamba gogonyo nayenga onakwa yetu lisaidize ne nsambya ne Qute ne Another Chance Foundation tuli mukusensitizing abavono kutwalira munaona kulwalero waliwo embozi ya mwana muwala yakuteko Qute yangambe embozi no yakuteko nnyo wamone timu yange ne tukwata ko nnyo mwana muwala yafuna accident nasalibwako amagulu ate jukire bisera mukasera kano ke tuli mwaka covid no kutwalira wamu obwetavu bwa wagulu nnyo kati otwakola interview ndoza ne mkutu kyawe jenjawulo jibadde bagabaka namba kano bagamba nafuna intisimu gamba naye Qute nga wasaze okulwanira bavuka tulina mwala wafali wanafuna accident omwala yatudde P7 naye sasa odde mutuuka ko nga tanatuula nandi badde mugamba success naye esawo no mugamba success ne bagamba nti bayino mutuukirira ku kitono ekyo kye bayina kye bana basobodde nga Another Chance Foundation basobola okukimutuusako Qute omuntu atulabe saawa eno tutambudde olugendo tujja side zeno nsambya gogonya mkikuti kirezeza omuntu yandegadde okumanya why lwaki lwalero sazewo gye ku side eno balamusiza mwena olwalero Another Chance Foundation we sensitize about drugs and drug addiction simply because I went through that very experience myself. I wouldn't want anybody else to go through it because I believe katonda yajimpisamu nze nsobola okugimanya ngichawe nsobola okuyamba abalala obutagiyitamu bwentyo bwenzikiriza nzikiriza nti katonda yakikola kigenderedde kakati ate ekirala kye tukola Another Chance Foundation nga bw'oli ekigamba Another Chance tukiriza nti buli muntu yenna mu bulamu agwanidde omukisa omulala katonda nga bw'agutuwa naffe jukira katonda ku nsi tagenda kujjayo tumulaba ng'akola emirimu wabula agikoleramu ffeffe mikono gye so kakati nzikiriza nti katonda atukoleramu okuwa abantu abalala omukisa omulala so ono omwana twamuwulirako nga yakamala bumazi P7 obuzibu bwe yafuna bonna nga bamujogera nga mubutegeera nga betaaga omukono singa guba gusoboka so Another Chance netubanga of course sinti tuyina naye kitono kye tuyina netusalawo tukikole tuleeko bwe tumuyamba nga bwe tusobola yes actually n'omulala yenna abalabe nga alina bwayinza omuyamba atandikiraawo person out there nga yagadde naye okubanga yegatta ku Another Chance Foundation okulabika nti akola omulimu gwe gumu kuba abantu bangi abali downtown abali mu ghetto eno wansi naye nga tebalina ddoboozi kati ffe ngaffe bwe tuzze wano tufa bayinza okuba eddoboozi olituuka eri abantu abo any message joyinza okuweereza omuntu yenna asobola okubanga okutukwatirako mu ngeri mu byenjawulo omuntu yenna of course okusooka otandikirawo wooli wennyini sense owedde abyogera ebigambo byekambiddemu nti it takes a village to raise a child ekitegeeza nti kitwala ekyalo kyonna okukuza omwana omuso fena tukwatira omutandikira kubakuliraanye omuntu gwosobola oyambako muyambeko otherwise bwe oyagala okutuyambako Another Chance Foundation okusobola okuyamba abalala enamba tujja kugibawa anytime babalagirire website zaffe babalagirire social media handles zaffe ne offices zaffe weziri you can always osobola okujja netwogera noyogera n'omwami sensa oba noyogera n'omuntu yenna abaaliwo oba noyogera nejja netukubulira bwe tuyinza okuyambagana esimu bagenda zibawa osobola okuba bakuba sensa asobola okwogera a little bit more than I can sensa kamwe kale sensa njagala tutangazeemuko ku nsonga eno naku lwaleero kuba kati
omukulu nga bwakunanika akantu ako kafune bulungi eddoboozi bakayita akamansukira owaayi omukulu nga batangazizaamu ne last time wetwali wamu ne twogerako ku nsonga y'emu kati omuntu yongera kumulambululamuko ku activation y'olunaku olwaleero gye tuzze saidi z'ensambya olwaleero Another Chance Foundation nti wa muganda wange ayogedde ku kya we are here to sensitize about drug abuse ne addiction naye ate n'ekirala nti tuyamba the vulnerables kwe kutwaliramu nga olwale gwe tuzze okulaba ono kugamba tudduukirira n'okuyamba si abakubwa bokka n'abataakubwa kubanga okugema kusinga okuwonya era twakizuula nti Another Chance Foundation much as twagala to sensitize drugs and addiction naye ekintu kitandikirawa so that is why kyovolaba nti wetulisigamba to sensitize kyokka kuyamba abakubwa kuyamba abavaako naye n'okuyamba abantu abali mu mbeera eyeetaaga okuyamba eyobulijjo nga tubawo what we call basic necessities of life nga shelter accommodation ebyokulya obujjanjabi n'okubuulirira so olwaleero ensonga emu ekoze eki etuleese eri muganda waffe yafuna obuzibu contacts kintu kikulu kyoyongera okuteekako essira contacts yenna abatwagadde asobola to reach us on our website Another Chance Foundation then Twitter era kwetuli Instagram kwetuli nenga amasimu kuliko ya MTN 0782 12 12 60 you can reach us ali yetazo okuyambibwa eyakubwa atakubwa nayina ebyeta kubanga ffe nti bagamba munno mukabi ye munno ddala so we are here to give a hand a helping hand if you want to give back ngoita also kuita mu Another Chance Foundation ngoina choina chosobodde ngoso kuita mu Another Chance Foundation era osobola okujja osobola okujja kuba twetaaga abantu nti no man is an island no man is an island era twetaaga abantu to come on board n'obuyambi n'okuvujjirira ate n'amagezi we need people to come here era eri yonna asobola okutuyamba we do have numbers ezo twogedde 0782 12 60 n'emikutu gyaffe gyonna kwegiri you can reach us n'okolaki n'obanga otukoonako nekirala ku mukutu gwange gwa YouTube awali namba ya office ebeera kosa okunkubira no nganja akogata ku Another Chance Foundation nenkutwala direct kwa kati nze wondabira wano kati nze official host wa Another Chance chote toseka betugenda okutambulanga naye mubiri osokunkubira namba eyo ku screen osokunkubira no ngamba njaya kwegata ku Another Chance Foundation ninacho nsolo kuwayo abantu bali eyimunse zenjalo bali US mikwano jafali UK abali London wayo yonna muso otutukirira naye nga kitugeza ko kola ngaba nabalaga gwaleke mbozi je nabalaga kwemabega kwa omukyala naye amenyeka amagulu ali awo namasuba naye yageza kuba nga afuna obuyambi obwenjawulo kukyagenda mu maaso manyi obogenda mu kifo n'okumanya bigwayo wabaawo abantu abavunanyizibwa ku nsonga ezo n'abamma batisinga otegera ekifo kino twegase ku mwami ono yasinzo tulagirira no tuleetera atuconnectinga ku ya connecting omukyala oli ku Another Chance Foundation so kwenjira kuba tulaba erinnya lyange nze Mutebi Emmanuel abasinga gwe bamanyi nga Nsambya boy kansala omulonde owansambya Central F era nga kansala we nali ntambula nga ngezaako okusagula obuwaguzi mu kunoonya obuwagizi obwantusiza ku kifo kino gye nagwira ku mwana muwala oyo yankwata Kenya yali ampagira ennyo okukamala ne ngamba mu kyonna kye naaba nsobodde njagezaako okubanga mufulira abantu abasobola okujja okubanga bamuyamba gye natuukira ku mwami Qute Kaye ne Another Chance Foundation bwe nagezaako okwogera naye n'alaba nga ajja kuba in position okujja okuyamba mwana muwala ono kwe kulaba nga mu kaseera kano tuli wano akawungezi k'olwaleero owaayo okutwalira wamu Another Chance Foundation ogitegeera otya wagifuna otya Chance Foundation mba nagikumanyira ku mukulu ono omukulu Sensalire awe tukuze wamu mu family era nga yomu kuba wa family esebo mukwano gwange sensa mukwano gwange yakula ne bakulu bange naye naffe natatulekerera kwe kujja nangamba wabaawo ekintu kyonna kyoba weetaaze otutuukirira naye nga neebaza omutima omulungi ogw'ekisa abaami bano wewale nnyo kungamba kagamba ako wena batuukira tebahesitatingamu n'omulundi n'ogumu bagambirawo kwana batuukira ennaku zaalinga 2 ne bagambirawo engeri gye nabanyumizawo mu sitole ne bagamba bajja kukola kyonna ekisoboka mu kapasite yaabwe mu kye banaaba basobodde
okulaba nga bayamba mwana muwala ono. Kale tweyanze naye ate n'omuntu mu kitundu kyammwe abantu abalina ebizibu ebiti mwe bali bangi era y'ensonga lwaki nga kansala nina okuvaayo n'ennyimirirawo wamu n'abantu bange abali obulungi n'abali mu mbeera ey'okusomoozebwa abeetaaga obuyambi kyekyo kimu ku bintu ebyannondesa. Mpozi nina ne muto wange ow'abavubuka bwe tutambula awamu era ajja kusaba naye ajje ababuuzeeko. Ajja tubuuze eddakiika emu ali wa sayidi ki? Wali wana omukulu tubuuze eddakiika emu yokka tuwulira amannya n'omulimu gwokola. Gyebale kosa. Kale sebo gyebale. Obulamu buli butya? Obulamu bulungi. Mirimu gitambula gitya? Emirimu gitambula mpola mpola gya kusomoozebwa naye nga tusaba Katonda n'atuyamba ne tugiggusa. Nfunye omukisa gwakulira abavubuka era abavubuka bw'otunuliramu namba esinga abavubuka be basinga okwetanira ebiragalalagala mu bitundu nga bino naddala bw'otunula ebitundu nga bino. Mu kitundu kyammwe ebiragalalagala no mubikwasaganyiza muti era abavubuka mubasensitayizinze mutya? Tugezaako nnyo ffe ng'abakulembeze ekisookerwako ffe ekyokulabirako ekisooka okubala si kubasosola nti nno oyo akozesa ebiragalalagala wabula tukimanyi nti nno abavubuka mu nsi yonna si mu Uganda mokka oba n'ensi endala zonna bayita mu mbeera eno waba tubabuulira ekituufu ku biragalalagala nawa gye bibatwala ne tufuba okulaba nga tubazza mu mbeera ki buli omu gy'ayagala babeeremu ng'abavubuka. Kalisa mpozo amanya nze Kafeero Joseph. Kafeero Joseph gwakwa nze w'abavubuka ku parish Nsambya Central. Kale kirungi ekyo kubanga twekaditwako abavubuka. Tuvaako ngenda kuba mu katono nnyo tuwe nga tutuuka ku nsonga y'omwana oyo omwana muwala yamaze P7 nno munnaye yakoze P7 ng'ali bwato naye tusaba Mukama muwe omukisa ayite bulungi. Tuvaako. Okay, Celebrity Track Extra UG BBS Telefina sawa zibere mpaka 3 z'okumakya. Tukyagenda mu maaso ku nsonga za mwana muwala gwe nabagambe katandika wali yafuna accident Bambi n'amenyeka amagulu ne bagasalako. Mu biseera nga bino waliwo ebintu ng'ebyo byolaba mu bulamu n'ogamba nti kale singa mbadde nkyali bwenti nandibadde nkola kino, singa mbadde nkyali bwenti nandibadde nkola kino. Naye omukulu yavayo n'agamba nti ekyokuba omulema si buteesobola olina byebyo bitono by'osobola okukola ki osobola okukwasaganya mu bulamu bw'oba olimu. Ate waliwo abantu b'osanga ng'ate Katonda yamuwa buli kimu akyakirina nga tasobola kukola kyo ky'osobola okukola. Nakulwayo ndi ne mwana muwala muto yamaze P7 agenda tubuulira amanya ge naye nga yafuna accident n'amenyeka amagulu ne bagasalako. Twagala tufune that experience gy'ayitamu mu kaseera nga kano ng'atambulira mu kagaali bulamu abusanze atya bukwasaganyiza atya ne mami agenda kuba atubuulira embeera gy'ayitamu. Kamubuuzeeko atubuulire candidate waffe w'omwaka 20 muli ba 2020 yatudde anti batudde bamwaka oguwedde ba 2020. Why? How are you? Oli bulungi? Oli bulungi? Ogamba oti? Yongera kudowooza naye kuliko ebibuuzo tebikoleka. Kyabadde kitya? Si byebizibu ennyo. Tewayisizaamu kasasi nti bagamba nti ennaku zino abantu bayisaamu kasasi awo ne bakoppa. Ate engeri gye mbadde mukolera mu masiki waliwo gwe baalaga nga masiki yawandiikamu ansa ziri muli mu masiki. Ogamba otya mwana muwala? Amanya gafu? Nankwanga Christine. Omaze P7. Obulamu buli butya Nankwanga? Omuntu akulaba nze mbategeeza wali nga tugenda otandika nga twogera ku nsonga ofuna accident n'omenyeka amagulu. Omuntu akulaba essaawa yandyagadde okumanya kijja kitya accident ene kusanga wa lunaku kyuma? Baali batutumye mu tawuni gula silipa za kwambala. Kati ne tugenda ne tukomawo kati ne tusanga mukwano gaffe omulala. N'atugamba yali atwala mwana wa muganda we n'atugamba muperekereko. Ne tugenda waliwo etwali tumusanga nga ne tutuula nga temulinza ajje atwale omwana ffe tudde ewaka. Awo yatusanga n'ekikuba. Sayidi ki? Audi stage. Audi stage. Eri mu Nsambya wano? Yali motoka, yali boda boda. Yali motoka. Mukase wali osala oba yabasanga busanzi nga mutambula? Twali tutudde. Mutudde wamu?
ebbali nejja nebasanga nebatomererayo ng'oli ne munno munno teyakosebwa twali bano basatu ne bebi emyezi ebiri teyakosebwa tebakosebwa abalala bakosebwa nabo bafuna obuvune nga buno bo banno bali wakati bo tebafuna ku damage yonna nga gyebafuna mu kaseera ako emmotoka ng'ejja mwajeekanga bwekanzi nga mutudde butuuzi awo nebayingira buyingizi nze najeekanga emaze okuntomera ng'emaze okutomera yalinnya ebigere yakulinya wagenda ogiwulira ng'emaze okulinya nali ngezaako situka nedda ogwokubiri nindako ogezaako kuva wansi n'akomawo nekulinya ogwokubiri nga tokyasobola kuva wansi watulaba emboozi eno oyinza okulowooza nga mutala okulaba firimu nti kyakusaagirira naye nga kizibu kibi nnyo 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 ddala 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 teebereza emmotoka ekulinya ogusoose nekulinya ogwokubiri ng'olwo yakutomera yali alwana kugirwanyisa gitereeza oba ye yadda buzima bega saakitegeera naye ze nekanga entomera mu kaseera ako ani yasooka okujja bwasooka okulaba ng'akutuuseeko saamanya motoka gye bantwalira ne bamala ne bangamba ti kansala yeyejja n'asitulawo eyakutomera bamumanya alina kye yakolawo yadde obujjanjabi yavuga buvuzi motoka ne bajjawo ne bagitwala kuva ku olwo taddamu kukebera oba beyatomera bali batya bamusiba akyeganye nti si yabatomera yegana si bumulumika nti yakola ki nti yatomera yali avuga motoka kikaaki Toyota wish mwaka kiguwedde guno last year ogwa covid nga tuli mu covid awo 28 ogw'omusanvu budde bwa kawungeezi wungeezi kitegeeza kati naatero agenda okukulungula omwaka mulamba ng'oli mu mbeera bweti waliwo otuuka n'ebigambo n'owulira nga naawe bikuweddeko naye nga kino kidde eri abantu abakozesa enguudo zino oluusi tuvuga ebidduka bino naye sooka omanye kwanje kyemanyi waggulu awo ensambya wano waliwo nikuba eri bateeka wano munda wano ng'ova ekabalagala ng'okonekitinga awo waliwo abasajja avuga sipiidi ng'onootera okumalako okutuuka ku kataka ako ng'avuga sipiidi awo gujuba beewala jaamu agenda ensambya ku ddwaliro ng'oyise ku American Embassy waliwo otemera kwene emabega eno wantu wazibu nnyo awo so omuntu yenna ng'okozesa ekkubo eryo naddala n'emakubo gonna ag'enjawulo gemukozesa manya nti waliyo obulamu obulala omuntu oyo kirabika alina engeri gye yali atomeddeko kale wano yali avuga kapaalo yasooka kutomera alabika nga kabalagala kale muno ng'avuga shortcut akole kwe kusanga bano abaana maama amawulire ga muwalawo gakusanga wa Mwawino okolera Mwawino
bakubira essimu kale basooka ne batya okuŋŋamba ne bagamba omuntu ne bamukubira essimu kale ne bakola ki ne baŋŋamba nti muwala awo bamutomedde naye ali mulago kati nze kale nakwata bukwasi boda paka wa mulago ogenda okutuuka emulago omugundi mu emergency mbuuzeeko noonyeeko nga siraba nga n'essimu eweddeko omuliro okugenda ogizaako nti ate tuli nsambya kale akansala kwe kunyamba okunonewa emulago ne banteeka mu motoka ne bandeeta kati bwe ntuuka ensambya kale nze we natuuka ensambya baagaana omundaga bamundaga bukedde nga ki abamaze bw'otuuka ensambya nga amagulu gakyaliko bamundaga bukedde amagulu gali bamundaga bukedde nga bamaze ogasalako kuba yagalinya n'agafotola nga capati eno embeera neyasayininga sister waffe omulala sister wo wamusangayo ku ddwaliro namusangayo ku ddwaliro naye ngono maama we gwabeera naye nga pressure zimukubi waliwo sister waffe nga naye asuleyo nabisaalo nga yasayininze nga balaba nga tegalina mugaso kansala naŋŋamba nti okuwonya obulamu bwonna musookezaaga nsambya bagasaleko kuba omusaayi gwali gumuvaamu gwali mungi nga tasobola kutuuka mulago bulamu ki bwe muzze muyitamu obulamu busanze butya ng'oli ne muwala waffe mu mbeera gy'alimu eno era kunyigirizibwa kikozi osanga mu kaseera nga kano obulamu bwensanze tunyigirizibwa nnyo kuba aleme kuba kyeyamaani oyo be batusolokeza n'essente wano ku kyalo ne kansala ezakola ku mwana ono kati akaseera kano kalimu kuba wabawo ebyetaago omwana akula yadde ali mu mbeera gy'alimu wabawo obulala obujja bukyuka omuntu yenna akula akaseera nga kano akalimu tetuganyira teyeesobola akaseera kano kalimu era wakukolerera bukoleze paka nga bw'omulaba naye embeera yeeyo kuba n'enjuba kyamaanyi emyezi gye natuula mu ddwaliro takyamaanyi ayo emyezi 3 kyokka nga oli ki tusasula 10 yakupangirira bupangirizi obyetaago renti nga tumugjeeko ebyobulamu byetaagisa mu bulamu obwa bulijjo kyokulya mukikwasaganyiza mutya era ekyokulya bakyeyamaani abo be batusondera ekyeyamaani akoze omulimu gw'amaanyi oba oli awo ne batuleeterayo sukaali oba oli awo bwe batyo ne batupangira naffe bennyini kwegeta nga bw'omanya embeera y'ekikazi gwabeera n'abaana bokka nze mbeera n'abaana bange dadi waabwe waali dadi waabwe waali naye tetubeera naye talina buyambi bwonna bwasobola talina alimu n'omukambala mbeerawo n'abaana bange mwali mu Kampala twali mu Kampala naye twayawukana dda tafuta y'abaana tabafaako yadde obwo obuvunaanyizibwa yabwejjako abaana olina bameka abaana ndina bana ono ye mukulu waabwe waliwo omukulu ono gwaddako yamala sineyefu bano babiri bakoze P7 ne wabeerawo omuto yakayingira P3 abawala babiri abalenzi babiri nga tuli wamu ne banaffe aba Another Chance Foundation yensonga lwaki tugenda kuba tukola outreach zino kubanga tujja mu bitundu byammwe okumanya ebizibu bikwataka ku bantu ab'enjawulo abantu bayita mu bizibu eby'enjawulo ne muganda wange Qute Kaye kuba temanyi kati ye mutwe omukulu okulembeddemu Another Chance Foundation njagala according to the story gy'owulidde Qute era kati nzudde ensonga lwaki twasazeewo tujje wano kuba
emboozi y'omuto bw'ogiwulira ate n'eya maama olabira ddala nti waliwo ekintu kinene nnyo kye tulina okukola mu ggwanga lyattu ng'okyalina obusobozi ki ky'osobola okubaako n'otuusa ku bantu ky'osobola okuyamba ku bantu ab'enjawulo mu kitundu mw'obeera. Okuba omukulembeze tekitegeeza nti ojja kumala genda mu parliament okukiikirira abantu. Okuba omukulembeze tandikira ku neighborhood, tandikira ewaka w'osula. Omanye abantu b'ensula nabo baasuze batya. Okubuuza ku bantu n'ogamba nti mwasuze mutya kintu kikulu nnyo. Oba otegedde embeera gye ndese kijja kuluma nnyo ng'ofulumya ennyumba ne bagamba ku muzigo oguddako neighbor yafudde. Kibi nnyo ddala. Qute, in a minute njagala tukoleka supplement okwongereza nga bw'owulidde emboozi ya mwana muwala kuba kyemanyi ensi yonna ewulira n'eddoboozi eriwulira. Bw'oyongerako mu kukoowoola n'ogamba nti maama ono tumuyambe n'omwana bajja kuwulira. According to the story, biki ebyo by'osinza okuwulira mu bisinza okukwata? Nga bwe tugamba nti Another Chance Foundation nga moto yaffe egamba nti lean on me. Fena twetaaga sometime twetaaga ekibegabega ekyokwesigamako. Kati ono muto wange ekyamutuukako akyogedde buli omu akiwulidde, mami we ayogedde ebirala nabyo tubiwulidde. Nze ndishuwa nti tugenda bayamba already for Another Chance twatandise of course. Kwa guno mulimu gwo gwatandikiddwako. Yes. Kubanga Katonda tatandika bintu n'abikomya mu kkubo. Katonda omulimu gwatandika agumaliriza. So Katonda yatandika omulimu omulungi muffe. Eyagutandika munze, eyagutandika mu ba members betukola mu Another Chance. Nze ndishuwa agenda gumaliriza. Era asobola okuyamba Mukama nawe agumukisa. Kijja kuba kirungi nnyo. Otherwise feke tutandise tukyawuliriza era tugenda kakasa nti tukola kyonna ekisoboka okukakasa nti family eno ku lwa muto waffe ono n'abalala be tutanaba kulaba bafuna second chance. Omukisa ogwokubiri era balina ekibegabega eky'okwesigamako mu Another Chance. Yes. So asobola yena muyamba, it would be so welcome because I mean that's what it is. Omanye ebintu binebeerawo mu bulamu tebirondamu nti kijja kubeerawo oli nekikuwoninga nti bakinabeerawo oli enkyo ojja kukiraba wano enkyo ojja kukiwulira mu njuyo oba ojja kukiwulira wa neighbor oguddako ojja kukiwulira kibeerawo kikubeerako kyekugambye nti bwoba ozuukuka ewaka kebera ku neighbor yasuza atya manya obulamu bwalimu walidde ekyeggulo wali mmere gyogenda osuula naye nga neighbor abaana basuza enjala. So fenna tuwulira story tugiwulira banange njogere ki fenna twetaaga ekibegabega ekyokwesigamako. So tulina banange nonno tuve mu kusaaga tulina okuyamba bano abantu simply tulina okubayamba. Yes. We get the number njagala abantu kati essaawa eno abatulaba nga alina kyalina nga ekyakuttemu nga nekyasobola okuweereza to that number. Tubasomere enamba eyo sensa funa akazindala. Nandisabye singa kisoboka mami namba eri registered eriko mobile money eri mumanya ki erimanya Magumba alone. Enamba yejogere. Soma enamba yo. Enamba yo. Eri 075 17 abiri musanvu 075 17 Gidemu 075 17 abiri musanvu 75 0 erimanya gani? Erimanya ga mutabanyi wange kale. Bamuyitani? Magumba alone. Magumba? Alone. Alone? Alone. Alone? Magumba alone. Baba yondika biyoti. Obedi Aaron. Where it? Kale. Kakati
basomere namba ya Another Chance Foundation. Enamba esoso bawe waye ya mamono eyandyagadde yonna enakyalina kusaawa eno oba kiki okuddukirira omukyalo n'enamba eyo eya maama eri 075 72 27 750 ye ya maama eri mmanya Magumba Aaron. Noti 75 Yes. 72 Yep. 77 Yes. 50 namba ya maama eri mmanya ga Magumba Aaron Magumba mutabaniwe ojja kuyita ku namba ekyo nakyo ine essaawa eno osokiweereza kale. Then Another Chance Foundation ali yenna yagadde otutuukirira kubaako kyobuuza nekyoyinza okubaako nekyokola kozi kakati nga muganda wange bwagambye nti ffe we are here to help and still a lot is in stock. Bantu bangi tukyalina okutuukirira naye nga nja kusooka nga abaganda bagamba nti entasiima ebula agiwa. Nja kusooka okwebaza mwenna okusookera ddala omutesitesi oba omwanjuzi wa programu eno nti weebala ekintu kyokola okuba you sensitize ng'osobola okuleeta n'otutuusanga ku bantu bano naawe weebale kuba entasiima ebula agiwa. Then era nkubiriza and I call upon abantu bonna abakulembeze ekyogeddwako nti teweetaaga kuba ofuuse president oba ogenze mu parliament to help. It all starts with you. Ate osobola kyonna kyolina kubanga teri kitini and it takes a whole village to raise up a child. So I call upon abantu mwenna. A number of ya Chance Foundation 0782 12 60 78. Any query, any question, amagezi, obuyambi, you can reach us. Then we direct you wowe kino kola kyokugenda naye nga mwebalire nnyo ddala. Nga nfundikira kakati omuntu akulaba njagala omugambe ekigambo kino nti singa siri mu mbeera bweti maama nandibadde mukolera kino ensi omusaawa eno. Singa siri bwenti maama nandibadde mukimira ku mazzi. Biki kwe byomisinga kati mbulamu bwo walimu obwa bulijjo? Nali nzannya omupiira. Byonna byakoma kati netofaayo twakyaliwo omukisa ogwokubiri owulidde tofaayo wakyaliwo omukisa ogwokubiri tuliwa muli banafe Another Chance Foundation. Qute, any last remarks nga tumaliriza? Chairman mwayogeddeko naye mwebaza. Chairman oyo gwolaba omukyalo nakimensioninze nnyo nti ye muntu aba abeereddewo ne kansula oyo gwolaba ye muntu eyamusitula. Omwana agambye nti yagenda okutegeera nti kansula ye yamusitulawo ng'emmotoka emaze omulinyako ogwokubiri. So abantu banditegedde omuntu ki asobodde okubayambako ffe tusobole obasangawo. Yes. Ne kansula yayogeddeko nawo. Mwebale nnyo. Weebale nnyo Mukama akwongera omukisa. Banange buli omu agwanira omukisa ogwokubiri. Enamba bazibagambye mutukubireko twogere tulabe ate tujja kuba tutambula of course mbifo ebyenjawulo nga tusensitizinga naye okusensitizinga drugs and drug addiction tekitegeeza nti abantu abali less privileged fatugamba nti lean on me. We need to help each other. Twetaagangana buli omu yeetaaga munne. Yes. So mwena muwulidde mutegedde banaye abasobola okuyambako mwebale nnyo. Enamba zezo asobola okuweereza ekintu kiweereza omukyala ye enamba. Then alina kyayagala okuteesa oba okwogera osobola okuba enamba ya Another Chance. Posi mbadde njagala mami atubuulireko ye aloza bandyetaaze buyambi kika ki. Omuntu ali eyo awulira ategeere mami briefly katono nnyo tofaayo bw'oba tofaayo abantu bagambeko kika kya buyambi kigwe kye wandiroozezza nti mwetaaga. Okusooka bagende bamugyemu ekyuma bati kati saawa zino sina ssente. Obuyambo obwokubiri ekyuma babasaba ssente meka okubanga bamulongosa batusaba emitwalo 25. Ekyokubiri buyambi bwa kutufunira wakubeera n'obuyambi kusasula rent. Just oba naawe okubeera n'abantu bange banonkuumirewo abantu bange ekyokulya
nakyo tetulina kuba ne capital sirina ekola ne capital yennyini sirina kati nakatandikawo obutandisi okuteekawo akadaala mitwalo nga 5 kale nyako chairman aliwo kale tuyina ebintu nga another chance bye twabadde tuleetedde muganda wa fono yes tulabe entegeka engeri tweyanziza another chance foundation Qute Kaye team nti waliwo kale ekisookerwako olwawo twala twetaaga obuyambi waliwo ekisookerwako ekituuse chairman atuuse njala tuliyeko wano chairman aje wano chairman wembadde empaya wayamu ne family eno obadde mukulu nnyo mu mboozi eno okutwalira wamu mwana muwala yamenyeka amagulu obuyambi gwetaagisa ngwalabye family eno nga mubulamu bweyitamu biki ku ebyo byolabirwa kubikukwatako n'ogamba nti beetaaga obuyambi bandi badde bayambibwa amanya ganze Mutagubya Moses ssentebe wa Mubiru zone omwana oyo mwasula ne maama we abantu abo nabamanyira mu kanisa gyetusabira Church of Uganda Nsambya ng'abantu bampisa era omwana yali muyimbi mu Sunday school kati bwe yafuna akabenje ne kinkwatako nnyo nga nkimanyi ng'asoma ate mama ng'apangisa kali ne ntwala obuvunaanyizibwa nina okuyamba madamu ono mu kyensobola naddala okukyokulya kunoonya kulaba nti afuna akagaali n'okuyambibwa okulaba nti omuntu oli kale asasule era bwe twali mu ddwaliro nga bakamukutomera nazimanya kiro ekinyini bafuna akabenje ne batutegeeza nti alinsambe ne tugendayo enkeera nenzirayo omwami oyo yamukoona n'asindika muganda we aje akanyina bano bateka okujjanjaba kale yali ayagambizako ga nti atuweyo akakadde ka ssente kamu katandike naye olwokuba nti kansala yali atusooseeyo mukakadde kano baba banyoomi omuntu abafuuzako amagulu 2 kakadde katono kati omwami oli naayogera mu bigambo bye muganda we ndibonaganda ssente zetulinawo tujja kukozesa ssente ezo mu ngeri endala tutuleme wadde 10 songa eyo nempulanga enkutteko nnyo muga ssebo omwana olaba amagulu gombi gavuddeko maama we ali mu muzigo atuuga n'okuwa obuyambi mu mbeera yonna ekibaganya okukwata miliyoni 1 omulimu gubaliko munene n'eddwaliro ensambira ssente nnyingi omwami teyaddamu era n'agenda okuba baliko okwegaana omusango kino kyona kimpisa bubi kati ekinnuma mu kiseera kino ku mwana oyo mpulira nga njagala nnyo afune obuyambi asome asobole okwekolerera kuba maama ali mu bulamu bwa muzigo ate alina abaana abalala balina okuyamba ate enfuna teyakyukako ono bwe yafuna obuzibu enfuna maama yo teyakyukako naye ate obwetaavu bweyongera kale kyempulira nga kinnumiriza eri omuntu atulaba essaawa eno omuwa bubaka ki oba kukoola kikoyinza okukoola kwempa mpa omuntu yenna asobola okuyamba ayambe famire eyo mpa omuntu yenna asobola okuyamba ayambe famire eyo waliwo omuntu asaba obuyambi nga tulako naye omwana omulaba amagulu gombi tekuli omwana ali mu P7 ng'ategeera atambula ayogera omwana yetaaga ayambi ate mukama yatuyamba nti yakoseka amagulu n'omukono naye omukono gwatereeramu ate obwongo bwe butegeera bulungi kale bwe tuba tumuyambe n'asoma asobola okwekolerera kubanga obwongo butegeera kwe kusaba kwange kale oye ssentebe wa Mubiru zone Nsambya Mutagubya Moses Mubiru zone tweyanza ssentebe olw'omutima ogwo bassentebe ab'enjawulo baliwo okulinda ssente za stamp n'atamanya abantu be mu kitundu kye babeera batya n'alinda bazosayininga nga batunda amataka kuva mu bitundu byabwe ate nga bwe bawangalidde naye kitulaze nti at least ng'omuntu ogw'okulembera omufaako nnyo era be bassentebe nga bano be twetaaga Another Chance Foundation ndowooza nandigambye bataddemu akasimbi olunaku olwaleero sponsor bashow olunaku olwaleero banoonyeeko ku website njagikwata mu mutwe njagala ngikwate mu mutwe mbeere wala another chance then Facebook Another Chance Organization Facebook Another Chance Organization Twitter Gmail account okyuti ojja kuteeka mu kiraasi nsooke mbikwate bulungi naye nga twagala kubanga tufuna akatonotono kebasobodde naye nga bagamba katono kazira mu liiso kyoba osobodde kyonna obuyambi tebuliiko kweyama nga bonoga nti kumukolo nja kusasula obukadde 10 ate n'otasobola butuukiriza Another Chance Foundation balina kyebaleetedde tule baleetedde maama ne family eno lisookerwako kati gwali eyo naawe ekiddako kiri eri gwe namba esi muzifunye oba oyita kyoboolina kyonna bakubireko banoonyeeko tuyambe family eno bambi ino omwana ali mu mbeera mbi ge mazima embeera si nnungi
kubaka kati tutandise tutadde plan eyokubayamba in motion nga Another Chance Foundation tutandise kati omulimu edimu tutandiseeko tutandise kale so probably mu myezi ebiri okuva kati mu myezi 3 twagala kulabika smile wagenda kubaawo definitely ebyenjawulo bigenda bana shikubire mu ngalo ekyo kale akatu tole mu katono nnyo nja kuba nkoma okay ngawe nakugambye nti Another Chance Foundation eina etono erisookerwako wakati kino kye twadde tuzokola twadde tuze ku meeting family for the first time naye tusobola kugiraawo bwotyo nga walina kyosobodde okuba nga batuusaako kino ekitonotono kye tusobodde maama ne Another Chance Foundation basobola okukyeyogerera kijja kyogerera nga bwe bagamba nti akatini kazira mu liiso ate waggumbulizi kyaba nakyo kamala eyo toli musajja wa kabaka waggumbulizi kyaba nakyo ekyawa munywanyiwe nga naffe Another Chance Foundation ku lwa muganda waffe twalowoozezza katumuleetereyo katooke tukimanyi wano mu Buganda akatooke kamera akakyasinze okubanga kawooma era ne tusalawo ne tugamba nti katuleetereko n'akakoko kubanga nange akako kampoomera ate kamuwoomera ekiteeza tulinga ababadde mu mutwe twaka tulete n'akakoko alieko kubanga ffe we are here to give happiness nga bagamba nti munno mukabi ye munno ddala ate we give a smile era ne tusalawo nti mpoomera nnyo n'akagala nekimanyi nawe divorce akagaati kakuwoomera ate nno njagala nnyo akagaati kano era kwe kusalawo ne tugamba katumuleetere kagaati kaliko ne blue band kasukali siyaje netuleta ne kasukali era tetukomye okwo ne tugamba nti omanyi nkola ebyemizannyo eddiba nga nalinyeeko siri mubi nnyo nkimanyi akawunga kano nako ng'olesa obuugi olya nako era ne tuleeta n'amata kubanga akawunga kano bwoba onywa akuugi akatakali kakola kikakola tuleese butto sabbuuni weewaawo okutwalira wamu omulimu gw'omugukozi munnange naye weebale gamba ntandikwa ebingi just eno tuze kuba visitinga tumanye tulabe ekyekyetaagisa kati ebyetaagisa tubifunye n'abantu abasinga babitegedde tweyaza Another Chance Foundation amina mwebale kusiima nammwe on Facebook nonyaako at Divorce Matovu, ku Twitter at Divorce M, ojja kunfuna bulungi ku Instagram at Divorce Matovu, ojja kunfuna bulungi ku channel YouTube Track Extra UG ku YouTube gero subscribing ojja sanga embozi nezenjawulo zonna ku BBS Telefina ku macha tubeerako saawa mpaka 3 ez'okumacha sayimuka wala 5 mwana mwala hafi then ku saawa 10 round about saawa 10 zibeera 10 mpaka 11 ez'akawungezi Monday to Friday mubeere bulungi mweraba wangala Aisa basajja wangala n'abagereka agerekera Obuganda mpozi n'okusembayo kitalo nnyo nga omusajja Omuganda ndi musajja Muganda ndi muzzukulu wa Mukalo okuvibwako be twaviiriddwako Archbishop Lwanga n'abalala bonna abagenze Mukama abalamuze kisa.